Yoweri Kaguta Museveni ng'ono yakwatidde NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga olwaleero akomekkerezza okuwenja akalulu mu ebendobendo lya Bugisu kwe yatandika ssabbiiti ewedde. Kakuyege wa mu kitundu kino amumaliriza mu kibuga ky'e Mbale. Museveni asanze abawagizi bamulindiridde ku nguudo mu kitundu kino. Bano bayisizza ebivvulu okwetooloola enguudo ez'enjawulo nga bakulembeddwamu bandi. Waliwo abalabiddwako nga beesibye ebisanja ng'eno banya ku gali b'enjole. Mu lukuŋŋaana luno era abavuganya ku bifo by'obubaka ba Paalamenti abaweebwa bendera ya NRM kwe batongolezza kakuyege waabwe. Awo emikisa we gitandikira era tulina essuubi ddene nti ekifo tukitwala. Efe ab'Embale n'Embale City kibadde kyanjawulo nnyo kubanga omuntu atuyamba okulonkinga campaign ye chairman waffe ow'epati eya NRM, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Mu kwogera, Museveni asoose kulambika beeno ebimu ku ebyo gavumenti ye byesobodde okukola mu kitundu kino. Repaired the road from Tororo to Mbale to Soroti to Rira many times. The road from Nakalama, Namutumba, Tirinyi, the Budaka, all the way to Mbale was Maramu, and we tarmacked. It was the NRM which tarmacked that road. Kyokka ategeezezza nga ku mulundi guno bwe baliko enguudo eziwerako ze batunuulidde okukola singa bannayuganda bamwongera ekisanja. Nabumali, Butareja, Namutumba road, 90 kilometers. The money is available for that road. Mbale Nkokonjeru road, that one is a short road, it is 20 kilometers. We're going to do Buburo, Bududa, Mbale Circular Road. We're going to do that road from Kufu to Magare to Namisindwa back to the tarmac road. District y'e Mbale erimu ebyalo 613 wabula ebyalo 129 bakyasoomozebwa ebbula ly'amazzi amayonjo. Museveni alagidde ministry ey'ebyamazzi okuvayo mu bwangu okukola ku nsonga eno. In the coming government, this is what we are going to work on. Maintain the 79% already with water and extend to the 21% without. Now, for the drinking water, the ministry is planning to expand the water in Bugisu, Nakaloke and Nabmari. Museveni olunaku olw'enkya atandika kakuyege bwe mu bendobendo ly'e Sebei nga wakutandikira mu district y'e Kwen ne Kapchorwa.